media yaffe kusensonga zine kyensinga okwejjusa simanyi oba kirungi okukyejjusa kutambula kiro kunyuka kiro kubanga singa ndowooza oyo musajja essuwaani ndowooza singa nagirekayo sente nezikimenkeera simanyi oba tikyandituuseewo nakwata akambe nagamba wowoggana nze mmanyi taatawo manyi bagandawo gogezaako okukola ekintu kyonna ngenda genda mbatte naawe nkutte kyamazima ekyo tekisobola kumponya ekinnuma amazima omwana yannuma firstborn wo byonna byoyisemu byonna byempiseemu kusekerera wano olabye waaba ngeri gye nayitangamu nabo n'olubuto abaana abato okunsekerera ngoma enzaala omwana naafa ngenda kukola bibuuzo embeera eyo yanyiga nga bulijjo Tamale & Sons Business Solutions Natete ffe banno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Iganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 955 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale & Sons Business Solutions. Wow! Enters are very comfortable. It's a Tamale & Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. After a hard day, I decided just to smile, laugh with my friends, and focus on my books. But I know that cannot help me. Kyamazima ekyo tekisobola kumponya ekinnuma. Nga tata yamukubira yamugamba talina yamugamba bugambi muwala wo ngenda musindika abeeko kyakugamba. Singa nemugamba amugambire ku ssimu n'agaana mugamba ogenda obugambire taatawo. Nampa transport nenninya nenzirayo wa taata. Taata nengenda nemugamba yankuba. Wamugamba nti bakusobyako? Yankuba nangoba ewaka nangamba siddangamu n'okulaba mu nju yange kusitoli na mwana we. Mukumugamba bamugamba mu mbeera ki? Wamutukira n'ogamba taata ndi lubuto? Samugamba taata ndi lubuto natuuka ne mugamba. Mwana asinga obukulu. Kati olina emyaka emeka kati? 17. Sharon yalina emyaka emeka? 15.
15 ng'ayina baby ye yamugjawo n'ebyo ebimu wano mubeerawo bameka mbeerawo nze n'oyo omuwala abadde mu gundi ya Kabakazi birthday run ne Sharon ne Sengawa mwena mwina abaana kati wano wobeera wasengaawo senga yabakuŋŋaanya oba muli ba Luganda sibalinaako Luganda abo bajja buziga balabye gundi yange ku TikTok senga ye takirinaako buzibu mukusoka yakirinako obuzibu kubanga waliwo abaana bangi like ate bo baba bajja ng'enjala ebaluma balinga kale abajja okunsaba ate nze obuyambi ate nga nange sina kyensobola bbaba nga senga nakkeeza ne babeerawo omuntu webalizaako kati ye senga alazeewo senga akola kuba eggulo yadde asazaamu okugenda ku mulimu ng'amanyi ogenda kujja ate mbadde simanyi ogenda kujja leero kati agenze kukola Quest B4 Media tugusa ensonga nze nkubuuzaako omugeye Ssebunya gyosinze tubeera ng'okulaba tukwaniriza ate makanda yo tugasimbye saidi zeeno waliiseyo ono abeera Kabowa ono si Kabowa Nyanama wankulukuku tubigize naye amakanda gayo tugasimbye Nyanama gye tusanze Bushira buli ku TikTok okwo nange namulabako ko abeerako tusazeewo tumukyayireko leero atunyumizemu emboozi ye atunyumizemu byayitamu okufuna olubuto nga tebweyagalidde kiki tugezaako okutegeeza nti waliwo agasajja gakagwa ensonyi kakabasanya abaana ab'obuwala era gwe omuzadde yenna nga oli eyo kikakatako okukuuma omwana wo abasajja bano abasinga obungi baba basajja ba ku byalo abalala mubamanyi nga ba mu nnyumba bambeefuula bakojja naye nga obuziba abaana bano babakabasanya ate ne babateekamu fiya nti toyogera weesanga omwana nga amaze ebbanga bamukozesa naye ng'ate okugamba maama oba taata lwaki fiyo gye babateekamu so omuzadde yenna gwali eyo kikkakatako okubeera ng'omwana omusembeza omufula mukwano gwo ate ng'ali open gy'oli akunnoka abazadde era gyebuvuddeko ndowooza ennaku nga nnyo mabega waliwo eggulire ebukedde lyakoze erya omusawo w'ekinnansi nga yakwata abaana basanya abaana abasukka mu 7 ate n'abasiiga ekirwadde so abazadde tulina kubeera nga tubeerawo nnyo eri abaana baffe tuli ne Bushira Kalibatanya yagenda tutwala mu mboozi eno olwa kasita ntuuse wano ate waliwo kyensanzeewo sanzeewo abaana ab'obuwala bangimu tulengedde ali wano munda ate wa myaka 15 naye ng'alina bibi wetunama emboozi ya Bushira tujja kutuusaako emboozi ya Sharon naye tujja kuba nga tumufunako kutulabe oba oliawo gwe omuzadde ali eyo naawe omuvubuka ali eyo onoofunamu ekyokuyiga batuteekamu akasente Batamarand Sons basangibwawo Nateete opposite Shell obasanga bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bukyali mu mbeera nnungi gwewona wennanga waliagadde okugula ebintu mu maka go kuteeka mu maka omuli ebitanda sideboard TV fridge byonna kalonda yenna nga bikozeeko ate nga bukyali mu mbeera nnungi genda wa Tamale naye gwayagala okutunda ebintu byo osobola ogende wa Tamarand Sons awe Nateete opposite Shell nze muzzukulu wa Kabajja oli otya Bushira oba musiraamu? Ndi musiraamu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddiini yo okyagigenderako? Yes. Bakumadde okusaalako? Nsaala. Obulamu bulungi. Kalibatanya manyi kyekitegeeza? Nabuuzaako ku jjajja wange n'agamba mbuno kisimala kitegeeza kuttaanya
Tanya nsonga. Jajja abeerawo oyo. Sanji. Mutereza. Ye yakutuuma erinnya. Balinzibulamu. Jajja omusajja jajja omukazi. Jajja omukazi. Mmalo kale batanya kitegeeza. Kamada, kale batanya kitegeeza ki? Naye bangambako mbu lya lugero. Lya lugero kale batanya. Nze mbadde manyi nti nze mbadde manyi nti kale batanya kitegeeza omuwala omulungi. Okuttanya kyeki? Okusoosowaza kyeki? Okukkanya kyeki? Omukulu nanti yasalawo munnange tulina okuweereza abantu aba babiri. Kati ssebo taata Umar ow'ekiti nedda kitegeeza okuttanya okusoosowaza. Beera tubuulire nti kitegeeza bwekiti ne bwekiti. Amma oyo bamuyita Umar. Assalamu alaikum Umar. So wanguyako ku kasimu nonyunyumira mu nsonga nga nja kuwayo olunaku tujje tunyumyemu. Tutandikirewa jajja okutumira nnyo wali gy'obeera? Twagendayo obugenzi ne taata nga nkyali muto ndowooza ye baali ntuumira. Nze nakulaba mpita kali battanya. Mu kujjawo ne wassenga wavaawo? Nnaga wa taata. Taata yabeerawo? Taata abeera Bombo. So wali obeera Bombo? So tutunire ku mbeera eyakuleeta okutandika okubeera wano yajja eti? Okusookera ddala emanyi SB4 ffe brother SB4 tuyita mu kusoomozebwa kunene nnyo abawala ate nga tetusobola kuvaayo okweyogerako. Naye nze ekyantuukako kwanze maama wange yali yafa mu COVID awo nga naatera okuggwaako. COVID ono yasembayo? Kati nga mbeera ne taata wange ne bato bange babiri era bo gye bali abalikayo. Kati nga ntambeera ne taata awo nga nkyali awo mu senior 3 awo ewakyo. Senior 3 eggwako tugenda kudda mu ki ngenda kudda mu senior 4. Taata talina bulungi ssente. Akola naye kale tayingiza bulungi. Kusalawo nange kale ngira nfunawo akalimu nga holiday weekyaliwo. Nsobola okugenda ku ssomero senior 4. Nga nnoonya omulimu mukyala nampa omulimu yali wa chips. Bana baseka chips? Kola ku chips. Njuka twali tukola kawungeezi tuvaayo kiro. Mukazi wampa omulimu kati nga nkola nga bintwala ewaka nga nange neeterekerako. Wabaawo requirements bw'ogula bunaakubeza ku ssomero. Wali lumu omusajja najja n'agamba nnyabo njagalayo ebyokulya naye njagala bikola ki bindeetera wange. Omusajja yali wa ku kitundu okwo? Aleka yali wa ku kitundu kwanza naye simulabangako. Najja n'agamba omukazi njagala byakulya naye njagala bindeetera waka wange. Ofaayo singa omuwala ono omutwala ne mulaga ewange mundeetera ebyokulya. Omukazi kiri fine. Nengenda n'omusajja nandaga ewuwe ne tugenda nandagawo ne nkomawo ne bankolera ebyokulya ebali bya ku ssowaani. Wana mu kugendayo okulabawo waliwo distance nga nnene oba nga distance ntono? Distance yali ntonoko tali nnene nnyo. Kati awo tugenda bankolera ebyokulya buzaali ssaawa ngaawo 3. Nengera netwalayo ebyokulya. Omusajja namugamba mpa ssente nkole ki ngende swani yakola ki kimenca bali yayita n'amaiza byakwate nga nogenda eri ku bakasitoma. Nangamba genda eswani ojja gikima okimenya kine ssente. Tugenda tukola tutuuka obudde bw'okunnyuka mukazi angamba genda okimenya eswani ne ssente zange. Nengenda nkimenya essowaani
kati mu kukima essowaani awo omusajja n'aŋŋamba ayingira okima essowaani toyagala ssowaani mugamba bagimpeere waniino agamba agoyingira okima essowaani ngamba talina kyagenda kukola kanyingire nzija essowaani yanga pesente ngende kuyingira okukima essowaani omusajja naggalawo oluggi omusajja nkugalawo oluggi nankozesa wano mu kuyingira wenyumba we yali tewaliwo banneiba baaliwo zali musawa nga mmeka zali ssaawa nga 5 ezekiro so banneiba bano tebaalaba ng'oyingira sijjukira bulungi nze kye nali ngedde kyali kyesonyi kuba sijjukira kusangawo omuntu naye waliwo ennyumba eyali nzugule wano mu kuyingira naggalawo tewakubako ku ndulu tioba lwaki oggalawo yonkwata omumwa wewayingira bwate nakukwatirawo omumwa nakwata akambe naŋŋamba wowoggana nze mmanyi taatawo manyi bagandawo gogezaako okukola ekintu kyonna ngenda genda mbatte naawe nkutte kati kwe kunkwata esibifo omusajja yamaliza okunkozesa nakanyugira ssente nagamba kwata n'obusowaani bwo abaana abatalina magezi kuyingira nyumba zitali zamu enfuluma mpa omukazi ssente ze n'essowaani ye eziri ewaka omukazi saamugamba walina emyaka ng'emeka alina 16 wanamaze okukozesa kubadde sente n'essowaani otuuke wa boosi kutewanagamba kikutuuseeko saamugamba tewalina peyini nalina peyini kubanga olwazimu wasina kye namugamba nagenda bugenzi neze nali nkoleddeko teyazimpa omukyala nagenda bugenzi mpaka waka ono omusajja mukukozesa yali first time yo yali first time mukujjukira omusajja oyo yali nga yenkanali era muvubuka yali musajja mukulu yali musajja mukulu birabira nga yapeninze waddamu n'omulabako osobola omutegeera ng'ozzemu omulaba saddayo ku mulimu ku mulimu tewaddayo saddayo kuba was in shock nenzirayo ne tata yennyini nyiza okugamba saamugamba ng'otuuse waka saamugamba just nabeerawo ennaku 2 wayitawo ennaku 2 tata nemugamba tata banku tamugamba emini namugamba tata njagala kukola ki genda wasenga nangamba ye ate senga omwagaza ki ngazi just njagala genda ani wasenga nga lindako no wiiki eggweko sinafuna bulungi ssente nja kuwa ogende embeerawo ennaku ewaka nga kale waliwo ekintu mati mugambe taata naye nga mukyaba tata yali mukambwe yali mukambwe mu ngeri ki kale ebyo ebyokugira nti no balenzi aba strict tabyagalira ddala kuba yali yaŋŋambako olijano ng'oli lubuto olikwata obugugu bwo n'ogenda nga ne mama akyaliwo nga omwana muleketa omukubako bisira namugamba nze mbabuulidde embeerawo wiiki ku lw'omukaaga tala nampa ssente nangamba kwata ogende ewasengaawo nakuyasenga namugamba omwana yuuyo akola ki ajja navaawo nga simugambye newasenga wateranga okujjayo nali ntera okujjayo ng'ojja mu luwummula wabawo olwagamba nti nno abaana tebaliiwo jangu onyambeko emimu n'obeerawoko mu luwummula bwe bityo n'okuba nga kale muzza okukyalako nemaane ddala so tata kuwa sente agamba gende wasenga pasente agamba gende wasenga nzija mbeera ewasenga awo nga ndi mu wiiki sinamanya nti nange ndina lubuto naye nga kyo nkimanyi bankoze ki bankozesezza wano peyini eno wagiyitamu otya
olinako ku mukwano gwe olina gwe wagambako? Sina gwe nagamba. Nali nswadde, nali ntya. Kubanga n'okugamba omuntu nti bakutte nakyo kiswazanga. Tuuka ewaka basenga. Senga nnyaniriza mbeerawo kennaku kola emirimu. Wayitawo wiiki endala emu ntandika obba nga nsesema. Senga alaba neebakiriza ndege nga simanyi kindiko nga neebakiriza nga mbeerawo nga seefiiringa naye nga kale namukiri eri nange oba biri bye bangira bye bindiko. Senga naŋŋamba egwe ayeebakiriza kiki bino olinga mukazi wa lubuto naawe otama nga senga sina buzibu just omutwe gwe gunnuma nga mbeera mu mutwe gwe gunnuma agamba olunaku lumu naŋŋamba nja tugenda ogenda kumperekerako ewa mukwano gwange olweggulo. Ngamba kale senga tugenda olweggulo ngenda olaba tutuukira ku ddwaliro. Ngamba senga mukwano gwe ali wano? Agamba ali wano ojja tugenda omperekereko tuyingira. Senga tutuuka munda dokita amuyita byali addako ng'oli omukazi yali atuddidde ng'avuddeko. Senga bamuyita simanyi bye bayogerako. Senga avaayo nange bampita. Kale dokita n'ambuuza muwala oli bulungi? Ko nze ndi bulungi. Tolina kikuluma kyonna? Gamba just mabegako nali nsesema nina omutwe gutera okunnuma n'omubiri munafu. Agamba wali weegasseeko n'omuntu? Nentya nessuka ne mugamba nedda. Nagamba yogeza amazima wali weegasseeko n'omuntu? Mugamba nedda musawo. Nagamba kale kiri fine ogenda kujja nange mugundi twagenda mu laabu nampa akakebe. Nagamba fuka muno omusulo ogwo ne mubuuza musawo gwaki just njagala oba olina infections simanya biki. Ngenda nanvira nenfuka mu kakebe nengumuleetera. Nagamba tuula wali nesengaawo ngenda bayita tubeeraawo senga twali tuli awo senga bamuyita. Kwatamu kwesi before media tugusa ensonga tukyalonga maaso n'emboozi ya Bushira abaana abawala bye bayitamu gwe ali eyo kyemmanyi nawe wali ogise mu mbeera bweti naye abasinga obungi mutya okuvaayo ate oba okulabula ku bannammwe naye tujjemu okutya kintu kiba kikutuuseko kiba kikutuuseeko. Essaawa zino tufunye chance nti ye Bushira agambye kaveeyo ategeeze eggwanga kaveeyo alwanirire ku baana b'obuwala abali eyo naddala bakyali abato baleme kulimbibwalimbibwa. Oba oliawo naawe gwe omuzadde ali eyo mu mboozi eno tulina okubeera nga tubeereramu abaana baffe eyo ne babboosi baffe nti omwana amaze P7 anoonyeza ekyokukola yes afunye omulimu naye gwe oba ng'oli mukama w'ono omwana mutwale nga mwana wo. Agasajja gaanaaba ensonyi, abasajja tebakyalina nsonyi. Weesanga ng'omusajja ye mu bwana obuto buno ku myaka 14 myaka 15 naye mwalaba future nga ye ayinza okuba nga bukyanga abeerawo tafunanga ssente kugenda ku muddala kufunayo kanyama ka mbuzi nga ye agamba baana bano sijja teekamu ssente naye bw'asuubira okufuna kanyama alyeko naye ku mbuzi. Basinga obungi bazitenda okuwooma ennyama eyo bagitenda okuwooma. Neweesanga nga omusajja naye agamba ndifunako dde ku nnyama y'embuzi ngiryeko. Anyway just before tugusa ensonga tuteekamu akasente Tamale and Sons wamu ne bannaffe abaziwa and Sons. Ate gwe ali eyo mutala w'amawanga ali mu UK, US, Canada nsi ezo nga olina ebizibu ebyozimbya akayumba wekwate bannaffe abasente butto be balina solution yo. Olwo empapula ziganye emirimu giganye obufumbo buyuuga kyokwatako kyekifa bannaffe abasente butto be balina
balina solution yo bekwate tojja kubeera nga ate wejjusa ate amafiina akugamba nti banaye weewala abafere bangi ku TikTok okwo ojja kusangako accounts nyingi nnyo ez'amafiina naye twebeereremu bababbye mukowe okubabba wa ssente y'ekitiibwa. Noonya ennamba ya mamafiina entuufu genda ku YouTube searchinga SB4 Media osanga program yonna nga mamafiina kwali kuleka ennamba za mamafiina 2 twewala abafere abagenda okulimbalima nti tugaba amamafiina alagaba looni simanga mamafiina agenda kuyamba mu bizibu ebyenjawulo akuwa school fees tabikola takyagaba ssente takyayamba mulekerawo okubabba. Tuveeko mu Bulango tukomewo n'emboozi ya Bushira Kalibattanya ekyoyongera mu maaso nkulu tugiwe obudde tugiwulirize. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya mamafiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde mamafiina. Mamafiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Mamafiina tajjanjabira ku Facebook, mamafiina tajjanjabira ku TikTok. Mamafiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si mamafiina. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zaabwe ziri very comfortable. Giteyo ku Tamale and Sons. Kyali ku SB4 Media tuguse ensonga kyagyekumiddeko tusiima bwongebwa mu kulikeeya te mu Bulango bwaffe muzukulu wa Kabajja nze nkyakutwala mu maaso n'emboozi ya Bushira Kalibattanya omwana muto nga byayiseemu bingi byayiseemu ng'omuzadde ali eyo tutangire abaana baffe kubeera nga babiyitamu abaana bano tubafuule mikwano gyaffe ate tubabeererewo mulimu bazadde abamu nga omwana newaanajja n'akugamba ojja mukambuwalira tojja mumuwabudde tubeere kini nnyo ku baana baffe ti newajja n'akugamba nti obuzadde bwe buti bunsesezaako reactinga ekisinga okumalamu bano abaana amaanyi nti newaanajja n'akugamba ojja mukambuwalira ojja musalira omusango ojja lowooza alimba naye reactinga. Nze nzijukira emboozi emu nina taata wange omule mirembe mugenzi Saulo Lubandi nayinanga kondakita nalinga waliwo ssomero gye nali nsomera ye Masudi tulinyawo takisi naye nga lwe batuta waliwo takisi gye nninnya nga mbeeramu kondakita oyo naye ncunyanya nnyo ne muwaabira lumu n'alinnya najja ku stage yamakinga sure nti alinnya nange emmotoka eyo nenninnya emmotoka naye n'agirinnya kondakita oyo takisi yalingano ya nusu 2 naye ng'omusajja omuwa ekyebitano yakuddiza balance tutuuka ku stage era nga bulijjo omusajja muwa ekyebitano omusajja nkagaana okunzira bbaasi netwegira naye netwegira tata kyava eri kyayamba mpacca oluyi n'amukuba namugamba omwana wange bujja kumpaabirira lwaki mukola ebintu ebyo naye nasanyuka ku mutima so bazadde omwana bajja n'akuwaabira omuntu yenna reactinga tufuule abaana mikwano gyaffe. So Bushira twakomye nga babatuuzizzaawo dokita bagamba ngenda bayita dokita natugamba agenda tuyita wayitawo essaawa senga ne bamuyita senga ye bamuyita ne bamugamba munda nange oluvannyuma ne bampita twalimu 2 kutebayita omwomukolo tuyingira munda dokita n'aŋŋamba kwekasa twebakangako na muntu n'omu awo nayogera ne mugamba sawo waliwo omusajja yankwata senga n'abuuza eki
dokita kwe kumukakana namugamba kakkano maana tomukola ki tomupakukira. Dokita nambuuza yakwata yali mukwano gwo yali boyfriend wo yali ani nga omusajja yajjanga kasitoma simumanyi. Nagamba okay wali oyagaddeko okubeera maama kontiize ye oli ready okubeera maama? Namugamba nedda siri ready. Nagamba lwaki toli ready? Namugamba sinnabakula sinnatuusa ate sinnaba nakumaliriza kusoma. Nagamba nogenda beera ani maama oli lubuto. Nempakana ne batulaga sample results ne bazitulaga ndi lubuto. Nannyonnyola nangamba utotorujamu tereka simanya ogenda oyo najjamu olubuto jaluzinga obulamu wamu n'omwana wo toyagala funamu oyagala okubeerawo konti nze njagala nga obutotorujamu nesenga namunnyonnyola mwana muleka akuza olubuto yonna amaizo simanya okuzaala nga addayo ku ssomero. Awo senga yalaga nti akkakkanye sawa natwa results zaffe komawo ewaka. Senga yannyombesa yayagalako n'okunkuba nga senga asaba kunsonyiwa saakigenderedde omusajja yayankwata. Namugamba n'osirika ebbanga lino lyonna ly'obadde wano ntatawo wamugamba nga sina kye namugamba kundeetera bizibu kati walowooza nti n'otu olufunyidde eno. Nangamba nkwonoonye kubira taatawo gamba singa tata tomugamba kubira taatawo. Lwaki bwe toyagala tata bamugambe? Tata nali mu mutego gw'emazima. Kiki kyeyakukola ekyali kikumukutiisa ennyo? Tata yakukuba mu ngeri kikuba omusajja yenna omwana yenna alina okukubibwa kuba nange abange mbakuba. Kale yali mukambwe nga teyali nga maama we yali. Ngera ffe waka okubeera ne taata bali be basinga obeera naye nze njogera naye kitono. Yali asinga kambwalira gwe? Si kunkambwalira kale nali simwewa nnyo mugamba buli kimu kyange. Naawe ye wali omugamba? Mama ye nali mugamba. Kati mama lwaki tebamugamba nga baakusobyako? Ate awe nagambidde mama wange yafa mu COVID. So senga tata yamukubira yamugamba? Talina kye yamugamba bugambi muwala wo ngenda musindika abeeko kyagamba. Senga nemugamba amugambire ku ssimu n'agaana. Mugamba ogenda olugambire taatawo. Nampa transport nenninya nenzirayo wa taata. Tata nengenda nemugamba yankuba. Wamugamba nti baakusobyako? Yankuba nangoba ewaka nangamba siddangamu n'okulaba mu nju yange kusitoli na mwana. Mukumugamba bamugamba mu mbeera ki? Wamutukira n'ogamba tata ndi lubuto? Samugamba tata ndi lubuto natuuka nemugamba nagamba kiki ng'okomyewo senga waŋŋambye olina kyoyagala okugamba ogenda kuŋŋamba ki? Tata kyengenda okugamba sooka oŋŋambye nti ogenda kukola ki kunsonyiwa. Magamba ate nkusonyiwa ku kitu kye sitamanyi manga tisaba kunsonyiwa kubeera saakigenderera. Nagamba ŋŋamba gamba nemunyonyola nensuka nemugamba ebyokukibusi byonna nemugamba omusajja yankwata n'awakana. Nagamba oli malaaya biki undeetera wanene ebizibu simanyi otwetera ebisiraani wafaayo olabeyo omwana azalira ku myaka egyo tambula onviire. Tata nsaba kunsonyiwa senga ngambye nzije mbeere naawe eno. Najjayo omuggo nankuba. Senga naye yali alina kuba essimu batata namugamba omwana nno tomukuba omusawo yaganye ki omukuba kuba obuto olukuze. Bali mu bbanga kyalo? Bali mu weeks 3.
bali lwa weeks 3 nankuba ye teyabiwuliriza ebyo kuba nali nze ne ssenga nze senga namugamba kale mwana mumpe ngende naye nga batwala ekyana kyo genda okitwale senga ne tukwata ebintu byange byonna nezije ne walaga nti senga kwa transport n'ogenda tewagenda naye yajja oluvannyuma yajja kuva ku mabega senga yajja oluvannyuma banage namwekanga maze nali manya ndese bintuulemu naye yajja nejja nantwala nongamba nze omwana asimuyinaako akakwatira simuzaala babana abaana abange wano nabalina abagamba kubanga nina ku muganda wange omuwala n'omulenzi omu omuwala yasembayo obuto namugamba gweolaba wenkoze muganda wo naawe ogezanga n'okikola gwe mukulu nze mukulu gwe first born nakata osinga bukwekundeeta obeera waniino obeera naye tata eri bwe yeekyanga nakugoba nagamba agenda nesenga awo senga nakuleete tata yafaayo okumanya musajja ki eyakozesa bagendako ko nesenga wanna bagamba bagendayo mbu ne basanga omusajja nga taliyo babinoonyerezako kuba bantwala nembalagawo omusajja yavaawo yasenguka so okuva olwo obeera wano mbeera wano eno kuva lubuto okuzaala byonna ndiwo kati wali okyasoma waddayo n'osoma eddayo nensoma ng'oli lubuto bwenasomanga n'olubuto osomanga n'olubuto nga batica bo tebalina kyebagamba oba bali tebakimala ntawe ngenda senga kutukomawo wano eno senga mwegayira mugamba senga okusoma kutuuse kuba twali tuli holiday nga tugengera atandika simu yaffe kama senga okusoma kutuuse naye nsaba ompeere enzire y'okusomero nagamba gwanagenda okukkiriza n'olubuto lw'okusomero oza banno basoma n'embuto ye bagenda kutunuulira bati ye oli comfortable nakyo nimugamba tebagenda ddulaba lukyali luto ngenda ludusiba nagamba nolaba nnuuno era lukula kyogamba oti olukula ludda mu mabega lukula ludda mu maaso nga senga nkwegayidde n'esimu yaffe yange omakaswa gukola ki gufiisa kangume tebajja ddulaba mulaba ndi mudde kubanga ffe awo gundi baali bagambye nga simu yaffe babeere muki mudde mu kisulo simu yaffe senga nagamba kale kangezeeko ndabe twagendayo ku ssomero twogera ne ba HM n'abannyonnyola ne bagaana nembeegayidda nembagamba saba munnyambe sala kuddamu kukola ki kubuuka guno makate nkole bugulala sijja sobola ne basooka ne bagaana ne tudda ewaka senga nagamba nagambye ebiki biki oluvannyuma ennyo batukubira essimu ndowooza nga babyogeddemu ne banzikiriza ne babaako ne bebaŋŋamba simanya besitakola ku ssomero okwemanyiiza simanya abalinzi kono n'abaana abawala abalala sibikola ngende nga ngenderedde kusoma nenzikiriza okusoma kwekwaddamu nenzirayo okusomera abaana tebamanyi tandika osoma nabo mu kiraasi naye nga sibeewa naye nga era omukwano gwajja nagamba ye obadde kikiki gamba tewali nga ndi awo mu kisulo obuto terunavaayo ndi mu kisulo metro ne bamugamba ambe nga ndabirira ne bankwasa metron kuba taamu emu gye nasomerayo mudde kati nenyo wadde okusoma gyewali osomera oba mwakyusa essomero tetwakyusa ssomero saakyusa ssomero kuba liri eri naye swagenda ku ssomero ddala ate nga bali be bamumanyi ne tugenda netandika osoma n'olubuto
Ntuuka nga emmeme ensundukira kale nga nfuma naye abaana bandaba. Otoluvaayo tansovaayo abamu bamukwano gye bagikula naye nga alinga oli olubuto nga lugezi nedda lubuto lwange. Ku ssomero buli ttaamu walingayo okukebera abaana embuto, bakebera embuto. Omukazi baali tebanamugamba kale ndowooza kuba ffenna batutubagamba bala mwenna mufulume class ba class bali bagitwala. Kazi nankebera nga ndi lubuto okujja balina okukala okuswaza abaana banene parade bagamba badde ewaabwe. Ne bankebera nze nga ndi positive. Kwekwe abaana kwe baava okumanya nti ndi lubuto. Ne bayitana kimanyi. Bayite bannaba. Ono yabakebera ku ssomero yali wa ku ssomero bamuleeta buleesi yaleze bwezi. Bali muleeta buleesi. So ne bakuba parade ne bakuswaza. Walimu gwe wekali n'olubuto ssomero. Nalimu nze nzekka. So bamala okukuswaza baba balina kukugoba oba bakuwa suspect. Kale tebanswaza like okunswaza ennyo bampeerako example. Kuba gundi baali bakimanyi mu ofiisi. Bali tebasobola kungoba. Ne babannyonnyola ate ne babagamba n'ebyokunkwata byonna. Bali obutasobola obutangira nnyo nti omwana yeewaggula biki ne babalaga nti no saagenderera. Kale lwakwanza nkiyite kunswaza kubeera nalabika. Ne baba naye bakimanya. Sadda mbeera mukwano gwange n'omu bonna baavaako. Abazadde bonna abasinga babagamba. Kati ng'oli omuzadde wajja olaba omwana we sikulaba n'oyo omuwala sikusanga naye. Naye n'abasomesa abamu nga bagamba mwana omuwala okufuna olubuto olwo nga mulimu abasomesa abamboola. Abaana bonna ne mikwano gyange egyasinga naye muvannyuma nnyo eyo mu maaso nga batandise okummanyiira bakomawo mpola mpola naye era si bonna nga bwe nali mbeera nabo abatono. Neŋŋuma nga bwe nzirayo ewaka bwe ngenda nenywa eddagala bwe nkomawo ku ssomero. Muho gundi mu second term nalina obba nga sibeera ku ssomero nnyo kubanga essomero lyali terisobola kundabirira nnyo era nali soma daily. Naye nsomamu nga ndekamu ennaku ezimu ambeera ewaka. Nga gwe kusoma wali owulira nga okyayagala okusoma? Naye nkyayagala okusoma kuba nali saagala nafiira mu mwaka gwange kudda mu kiraasi okudda mu mwaka omulala kuba gwa covid gwali gufudde. Gwa covid kubanga twalisomako senior 3 half of it mu gundi mu mwaka ne batugamba tubuuke batubuusa classes kwe kudda mu senior 4 twadda mu senior 3 mwenyini kuba ffe omugundi covid yatandikawo mu March nga twakatandika senior 3 ne batuwummuza mu March mwe twawummulira ate mwalimu candidate classes ezaalimu webwe bamala ebibuuzo ffe ne batugamba bugambi tudde mu ki muli eri naye sobola kugufiirwa ogwo nga senior 3 saasomye ate ne guno ngufiirwe ate mu nsoma ogulala nakagye bagigenda. So wamalako senior 4 wagitunda? Nagimalako. Era wagimala nga omaze okuzaala oba nga tonnaba? Nali maze ozaala. Kati nze mmoko namukolera nga ndi lubuto kuba nze nazaalawo mu October mwe twakolera ebibuuzo. Wali wabulayo weeks 2 nze we nazaali. Nazaala mu October naye wali wabulayo weeks 2 omwana we yafiira. Nga tugenda mu bibuuzo. Kitegedde. Tokitegedde. Wazaala nga wabulayo weeks 2 mwera mu bibuuzo omwana naafa? Kiri bwe kiti.
tukumala mmoko kola mmoko tusoma ennaku endala nazimala nga sikyasoma nga nafuye nga eri ku ssomero waliwo papers twali tutera okukolakola ngendayo okukola paper nenkomawo ewaka tutuuka mu October omwana atuusa ozaala ngenda nenzaala kyenkugambidde waliwo weeks 2 namala n'omwana weeks 2 nga ngenda kukola bibuuzo wawitawo weeks 2 omwana naafa. Mukusa kano wazaala normal oba wali wasiza? Nazaala normal. Omwana nga mulamu bulungi? Omwana yali mulwadde nze nali omulamu. Okumuzaala? Namuzaala bulungi omwana yavaayo nga mulwadde. Abasawo bagamba yali mulwadde? Abasawo bagamba yali mulwadde ki? Tebagamba tisujja. Tugenda mu kyalo ewa jjajja simala namufumbira biki. Omwana yokera ku makya yali afudde. Today is the 10th day since the death of my daughter. I wonder how it is. But I'm still alive and she's not. There will never be a day I will stop loving or think about my daughter. After her death, I decided just to smile, laugh with my friends, and focus on my books. But I know that cannot heal me. Chamazima ekyo tekisobola kumponya. Kinuma nti nina okukigumira. I have to believe the fact. I finally accepted the defeat. I think I'm mentally not well to sit for my name. But you're still ready to call me ebya name. Simanyi ngenda bikola oba sigenda bikola. Kitegeeza abasawo tewali treatment gye bawa mwana? Balina eddagala baalinga batwale twali tumuwa era yalinga ku ddagala. Kwesi before media tugusa ensonga emboozi ya Kalibattanya giwulira tukyeyongera nayo mu maaso. Gwewe nawe n'omuzadde ali eyo emboozi eno ekukwatako, naawe omwana obuwala emboozi eno okukwatako. Twesa tuwe emboozi eno obaolyawo erina kyesobola okuyambako eggwanga. Abalina emboozi nga bwe ziti tusobola okuzisharinga ne bannammwe obaolyawo zibeeko be ziyamba. Tuyita mu kusomozebwa kw'amaanyi naye obaolyawo okuyitamu wekka oba toyambye muntu mulala omanyi kiki kyayitamu obaolyawo yo akyewale. Puroguramu yakutusibwako bannaffe abaziwa and Sons basangibwa ku Mukwano Arcade. Bo be basala okubeera nga bakwetera beddings. Twogera ku beddings oba tutegeeza amasuuka, blankets, duvet covers, pillow cases, tawero, obutimba bwa nsiri byonna. Ate nga bakola ne delivery pack ewuwo. Babaita baziwa and Sons. Wena hotero yo beekwate bakukyusize hotero. Otekemu amasuuka amalungi agatugaganya n'omutindo. Balina mattress protector
bw'oba hotero olina okubeera nga ogola mifaliso buli kaseera. Manyi waliwo entalo ezikolebwa eyo mu hotels ewesanga nga omufaliso gufudde jasi mu weeks oba mu mwezi gumu, so wekwata baziwa bakuwe ka mattress protector obeere nga obuteeka mu hotelo oyo obeere nga ate owangaala. Wamu ne bannaffe aba Tamaland Sons bo basangibwawo Nateete opposite Shero. Bagula n'okutunda ebintu ebyewaka ebikozeeko nenga kyali mu mbeera nnungi. Bwe alina kyotunda bakubireko kasita making sure nti kikyali mu mbeera nnungi. Bwebeera ntebe baguze enjulifu tebajja gigula. Nawe gwayagala ate okugula gendayo weegulire ebintu ebikozesebwa ewaka, dining table, office chairs, office tables, sofa sets, ebitanda, fridge, TV, byonna birina ate nga mu bungi. Genda bigenza we Nateete opposite Shero ku kizimbe okwali Central College, ojja okubeera nga ate obasanga. Tuveeko mu Bulango tukomewo tukyongera maaso n'emboozi ya Boshira Kalibatanya. nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Nateete feba nno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya. Beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze. Tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi. Ebbeeyi nnungi ddala. Tusangibwa Nateete opposite ne Share. Songa mu abava Ejjinja, Mbale, Iganga, Lugazi ne Kayunga. Tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel. Essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 954 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Entebe zaabwe ziri very comfortable. Giteyo ku Tamale and Sons. Gwayagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat n'ebirala bingi. Vibe Band kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo ku Vibe Band onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 779 885. Vibe Band tukumanyisa byonna. Mukoleko eyate mu Bulango tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Boshira mpanvumu negiwe obuddo ekinjonyooke. Mulimu ebyokuyiga by'amaanyi nnyo ate nga bingi. Gwe ali eyo kyokukwatako naddala omuzadde ali eyo kikwatako okubeera nga owuliriza emboozi eno. Boshira tukomye nga omwana afudde. Omwana ono mu kufa taata wejjukira yali yadduka, mwakola mutya? Omwana bamuziika waffe mu kyalo gye baziika maama. Omwana bamuziika kubanga twe tetumanyi mayitire ga taata we wa gye bamuzaala. Senga n'asalawo omwana bamutwale ewa mu kyalo gye babazaala bo gye bamuziika. Olwo bamala okumuziika olwo ebibuuzo nabyo bituuse? Ebibuuzo nga nabyo bituuse. Sooka mbeera ewaka ezo weeks ebbiri. Nensooka nembeeraawo okuba nga nkyalina lubuto nali nkola TikTok nga njogerako n'abantu nga nkola live nga abantu baŋŋumya guma biki biki. Wabangawo n'abajja ne bankyalirako waniino bajja nga baŋŋumya. Kwe kufuna courage okugenda ne bannange balinga bajja ne banvisitinga ewaka bakawaneeno. Kyamazima omwana yannuma. First born wo
byonna byoyiseemu byonna byempiseemu kusekerera wano olabye waaba ngeri gye nayitangamu nabo n'olubuto abaana abato okunsekerera eŋŋuma enzaala omwana naafa ngenda kukola bibuuzo embeera eyo yanyiga n'enkogga soka nembeera mu nju enguma wiikisi zange 2 sente nali ngumye completely naye olw'ebibuuzo bye nali nina okukola byali bituuse ngenda nenkola ebibuuzo ku ssomero bakitegeera nti omwana bakitegeera nengenda nenkola ebibuuzo byange ebibuuzo nabikola n'ennaku yange nenga nina obubikola biggwe nawe ebyaggwa komawo ewaka kuba byatwala weeks nga 4 ebibuuzo byalwawo kubanga twalinamu nezi options nkola ebibuuzo nebiggwa nenkomawo ewaka kuba we nali nina okubeera mu kisulo naddayo naye siina mwana kuba nange balinga basomanga ezo nnaku nali nze nzadde nga siswagenda kusomero na mwana nali nakawere soka nembeera ewaka okuddayo okusoma okukola ebibuuzo komawo ewaka embeera ewaka neŋŋuma abaku TikTok abaana we batandikira awo okunkubiranga amasimu tushira nafunye olubuto biki kati nga nze ninga ate kansalaawa ate nange nali sinaguma bulungi era nga senga yakola kiyayogera nabo singa ngayogera nabo abamu ne batandika nga okumbuuza wembeera kweko abamu kwe baavanga okutandika okujja wano bamanyira ku TikTok okutandika okujja wano nga bajja nga balina embuto ne bagenda n'obagumya kuba tebalabira ku nze oguma bo bamanyi naguma era kale naguma nina katoma nange akyannuma yadde yanvaako naye bambi nali mwagala bali bamuyita Clarissa yali muwala mu mbeera eno taata ye tewadda mumuwuliza bamwogera taata ali ayogera na ssenga nakati yayogera na ssenga teyaddamu kukubirako bamwogere gw'omukubirako kwegamba taata yanyeega nnyo paka kati nange nemuleka nawe n'okita kuba talina kyeyankolera kati waki mba mbeera naye omuntu gwe ninaye kati ye ssenga wange kasita ayogera ne ssenga oba mubuuzaako wendi amubuuza n'amugamba embeera gye ndimu ni nange namuleka mukwogera wano alaga nti akyakunyiigidde maaka yatowolokoka takyalina buli busungu naye kakati gwe ku mutima yesu waliwo okubanga omulese bulesiku wamusonyiwa ku mutima namusonyiwa kuba yayita maanyi kwe kuwakana anti kati mu kumusonyiwa ki ekiraga nti wamusonyiwa otekinga tayimu n'omukubirako simukubira nsi naye kati omanye ekiriwo nti wobanga tomukubira wekinsi ne bamusonyiwa ku mutima omanyi byanjawulo kwogera ne ku mutima bushira osobola okunyiiza nenjogera nti nkusonyiye naye ku mutima kinnuma nga sikusonyiye naye atisiko ndeka nekoleka nesitakikugamba naye ku mutima nenkusonyiwa kakati nga tukula bingi byetufeesi bazadde baffe nabo bantu muzadde wakuzaala ng'alina future yo nze bweti nawo nina abaana bange bato emyezi 5 naye nengera future gye bali ate muzadde abeera disappointed nnyo singa abeera ng'akulabamu future
olewo ne bikusobako kati nze ndaba taata ekyasinga okumunyiiza ekyasooka okumunyiiza butamugamba kubanga kituufu nga bakola ki bakuleepinga butamugamba ekyo kyamunyiiza kati ekirala future gye yali akulabamu nga first born naye atest owulirizaako anti asobola okuwuliriza naye asobola obutakitegeera kyangu kyakuwuliriza sawa limu kyangu kyakuwuliriza naye n'obutategeera kyangu osobola okungamba nti nasanze omusajja nanzibako ssente nenkiwuliriza naye nesitakitegeera so kati wajja sina chance nti okimugamba chances 80% asobola kitwala nti kikulu naye tesikogwa okimugamba era ne mukwano gwange nnyo waliwo kyagezi zayitamu nomugamba daddi mugambe nagamba atajja kuntegeera nemugamba gwe twala obuvunaanyizibwa mugambe batakitegedde okirekereyo so kati ekyo kyamuluma kitegeera era obanga ku mutima tomusonyiwanga twagala tusaba tugende tuve wano nga omusonyiye ku mutima kitegeera tekigenda kuwa mirembe okubeera nga okyalina kiri ekintu ku mutima taata wange teyambeerawo taata wange yankuba yes nawe tosalirwa musango nti byewali oyitamu oba byewayitamu obaolaba wabekikola nkolooza kyekigenda okukutaasa kitegeera naye taata nsonyiwe ku mutima yali asaanidde okunyiiga kuba teyakitegeerawo kuva mu ntandikwa obulawo singa bamugambirawo okyali kyapeninze ovudde buti ku chips nokimugambirawo ate sikowa yerabya reaction ye eri omusajja oyo kuba omusajja yali akyaliwaawo kitegeera baganda baba oyogera nabo oba nabo baba bakukyaya njogera nabo basonyiwe essimu yo kuliko airtime koliko tukoliko lubadde nataddeko wakubira gwe minutes tata osobola omukubirako kati nsobola essimu yeeru kwasi before media tugusa ensonga kino tekiri ku Bushira yekka nawe oyinza okuba nga oli eyo nga mu birowoozo byo nga taatawo bamaamawo oba oli awo teyakuwa laava emala teyakubeererawo ng'omuzadde mu kaseera ke wali osinga okumwetaagiramu mu kaseera ke wali olowooza nti yasobola kutaasa mu kizibu ky'olimu n'atakubeererawo musonyiwe ebisigadde birekere Katonda onoosonyiwa kino tekirana ku taata yekkoba ku maama asobola okuba nga mukwano gwo asobola okuba nga muganda wo onoomusonyiwa ekintu kino kijja ku mutima oba oli awo osobola okufuna eddembe mu bulamu bwo osobola okweyagala oba osobola okukyuka so puroguramu eno kitwagala okukola wano Bushira akwire ku taata we amubuuzeeko taata oli bulungi nti kambe taata nkumeesinga kitegeera leo mukubira nokusimbiramuti nzemba njogera naye muganda Bushira mbadde kubidde okukubuuzaako namba yagirina olowooza enamba yo agirina simanyi nenze nimenyi wenagisaba ssente wenavire naye naafuna ssimu nkifunidde biri nebya TikTok webyatandika. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Kolera mu tawuni kikuubo okolera mu kikuubo oyinza okuba balibira tuddemu tumugezeeko just
yokola otya omukubira namugamba taata oli otya bulungi mugambe nze Bushira muwala we The subscriber you have called does not answer. Please try again. Just kiri kijjoko ku mutima kiteyakubeerawo kitegeera so nga tuwumbawumba bubaka ki bwosobola okugamba abazadde abali eyo gwe wayitamu n'otera okutuuka okugamba taatawo abazadde abali mufeeyo ku baana bammwe nze nekyensinga okwejjusa simanyi oba kirungi okukyejjusa kutambula kiro kunyuka kiro kubanga singa ndowooza omusajja essowaani ndowooza singa nagirekayo sente nezikimenkeera simanyi oba tikyandituuseewo kubanga nagenda okimayo essowaani zaddala essaawa 5 zekiro abaana abawala bewala otambula ekiro kubanga bingi ebituukawo mu kiro ola esobola okuba nga nasobola n'obutakutrikinga okujja mu nnyumba oyinza n'obeera mu nzikiza olina kubbako essimu osobola omutegeera so osobola otambula n'osanga abantu ne bakukwatira ne mukuba basobola okukwatira so abaana abawala bewala okutambula ekiro then n'abazadde olekerawo okugusalira abaana ekintu ekimu bitutuukako naye naffe tuba tetubyeyagalidde naye ate otatuwuliriza bw'obeera omukambwe ennyo ewaka ku mwana aba talina kyagenda kukugamba kuba omwana asobola okufaako nze nayagala okugyamu olubuto gwe nga gwe nze nga singa takitegedde oli ogenda omanyi nti oli osobola okufa nali nsobola okufa kubeera musawo navaayo mu ddwaliro akiŋŋambye naye lwankubadde singa bamugamba nti nno antwase bulungi nabangawo kyewali okola nagamba ye ggwe kale nga akusonsekamu ebigambo bwatu n'owulira nga weetamiddwa ye nkuuma lwaki ye bakimbeera nalwo sinayagala oddujjamu naye in those days waliwo abaana benayinjogeranga nabo ku TikTok omu yankubira naŋŋamba sisita nga abadde lubuto naye bamugjeemu mwana ali akuzeemu ndowooza yasigalamu patiko z'omwana mu lubuto mwana yafa mbu yali atuuse ewaka nga abawunyirira ng'awunya kati we nawuliranga ebyo kwegamba n'abaali baŋŋumya nnyo kubanga nali nfuna advices nga advices abwe nga bankubira amasimu kati soma nasobola n'okufaako nga tusose we akyagamba mufeeyo ku baana bammwe wuliza kyagamba togumusalira yadde oba ogumusalira naye olekamuko tokisussa kati n'ekirala ife abaana abawala tuli waneeno abamu balina abaana baabwe naffe tulina kitwagala okutandikawo era kitwatandiseewo twagala kuba nga tukola ebizigo babiyita Negroes nga byalususu byanviiri byalususu tulina n'ebirala byetwagala okukola nga liquid soap tulinayo n'akatabo ketwakola bakayita abstain Aaron waliwo kopi
nayo kopi nga omwana omuwala oyitamu kubanga story kale nagiwandiika nsinziira ku nze nagiwandiika ne bannange waliwo n'abalala bannyambako twagala ku butabo budistributinga like in schools bana babe nga babusoma naye tetunaafuna like that much capital tubadde tusabako batukwasizeeko ne bana abaana abamu abajja wano togenda kugoba mwana wa muntu nga teyakula wali ng'omu-encouraging abamu bajja nga tolina kyabagamba senga ali omu yasuyagira kati tubadde tusabako ku buyambi kubanga naffe tatusobola nze musaddayo S5 namala ndi mu kusoma bya kompyuta bya skilling ebyo ate ne bano eno tebakola kyova tuli mu yawe project yaffe basobola ofunamu akasente ate abamu baagala nakuddayo ku masomero. So eno project y'ebizigo mwabisoma oba muli mu kweya group of advocates? Waliwo omukyala eyajja n'abitusomesa. Plani yammwe eri etya nti in case nga mukoze ebizigo bino mugenda kuba nga mubitambuza nga olaba abana batambuza ku gundi twagala bitambuza bitambuza kakala abantu babimanye like batandike n'obitusuubulako biteeka mu maduuka bwebatu. Idea nno nnungi era tusaba omuntu ali emuzira kisaali eyo awulidde emboozi nno. Muli abawala bameka? Tusooka tuliwo abawala baneno tuliwo nga bataano ne waliyo n'abalala abajja nga 3. Abajja obuze? Era kataba ako keeko n'ebisigo bibiri zino suppose twakakolako katoba kayita abstain era nga nsangamba abawala abali eyo beewala ofuna embuto nga bukyali kubanga kitiisa kiri scary ate kiri so stressful naddala nga tolina muntu akubeererawo. Nze nafuna omukisa nti senga yandiko kubanga singa tata yangoba ewaka senga naye naŋŋaana okunzikiriza naye sinawe ngenda beera nali ngenda bbanga ntaayaaya. So mwebala ofuna embuto musome. Education is the key to success. Panga oba tosomye bagenda kulaba nga failure in the society. Mwana gundi teyasoma gundi teyasoma. So advice jensaba mwenna abali eyo. Buno obutabo plan yabwe eri etya? Plan twagalayo gundi photocopying eyaffe. Like photocopy machine. Ngamba okubutambuza mu masomero. Butambuza mu masomero. Mugera plan gye mulinawo egenda okubeera nga obutabo butuuka ku baana b'amasomero? Twagala bugende mu masomero abaana like ofunamu naffe sente ozivuvaamu zitubeezeewo. Anyway, Quest B4 Media tugusa ensonga tugenda bawa abantu ennamba yo in case omuziza kisasobola okubeerawo nga asobola otuwa ku magezi oba asobola otuwa ku idea kutambuza akatabo katuka mu masomero oba omuntu asobola okubeera eyo n'agamba kansupportinge Bushira ne banne ensonga y'ekizigo kino. Omuntu aliyo muwe ennamba y'essimu kwasobola okubafunira. Ennamba eri 07 84 ya MTN 0784 64 59 79 ya Airtel ali 0740 83 25 52. Badesa mzira kisaali yatukwatireko abaana abato bali wano eno nabo bataaga okwambala
bamama babe tebakola tuva twasazeewo tuyiyize ku neeno ekizike kyo kibanga mumeka kineeno kyakasanvu waliwo obutono bu media babutunda 1,500 oba 2 waliwo sayizi ya mirundi nga 3 kino kyekisembayo obunene so kwesi before media tugusa ensonga gwe wenna ali eyalabye programu eno tusaba kyonna kyosobola ebizigo bwebiri katabo wekali tubasupporting abaana bano ngeri emu oba endala osobola okugamba nti nze nina edduuka nja kusobola ebizigo ebyo ngende mbisupplying osobola okwatuukira ne bwe eri ku screen ya Bushira osobola okumukubirako nakubwira in details ndi omuzadde ali eyo programu eno gipiikiremu ekyokuyiga kisige mu baana bo nawe gwe omwana ali eyo tusobola programu eno tekukoze bobi nze muzukulu wa Kabajja otuteekamu akasente Ziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Arcade bonno bakoletera kalonda yenna owa beddings nsonga zewaka muli curtains, duvet covers, timba wansiri, blankets byonna bakola ne delivery paka wo ku mulyango babayita Ziwa and Sons bamuna banafa batamale and Sons basanga wana tete opposite Shero osobola okugenda bagula okutunda ebintu ebikozeko nenga bikyalina embeera nnungi batuukirire tujja kubeera nga ate wejjusa because ono bamuyitaani Shalom tulabe manager mu kyagenda okugamba twalifunye na kombozi ya Shalom tomanya nenga bambi mwenna abali eyo tusaba mu mbeera yonna supporting aso eno mbeera yo okubeera mu kamera kuba twalengera tukola gundi zaffe nga ye tayagala mbeera naye nga ewaka waabwe bo bamanyi gyali kirungi kubeera amala naddayo bamanyi ye waabwe kirungi manyi ekisinga obungi omuntu asobola okutuuka ewaka najja wano temumanyi gyabeera nafuna temanyi nebanoonya omwana waabwe byonna tumanyi waabwe mama we era badde ne bakuba ku ssimu amala olumu bamala ne bagenda ne bakomawo baani ne walinga waka kirungi tujja kudda nga senga ddi waatakola kusande tujja kudda nga senga wali naye tumubuuzeeko tomanya newe tunadda tomanya naffe oba oli awo tunaba kyetufunyeewo tulabe tusobola okusupportingamu bala eri ku kamera ne kamada abatitaffe kwesi media tugusa ensonga beere bulungi mwera nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba nno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 7 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow! Enters zawe ziri very comfortable. It's a Tamale and Sons.